Netulanga team netugamba Pink mwana mutugenda muyambako music we bwakuba Pink netutula naye natugamba alina ebintu byayagala okulanga tumukwatirako ekisooka ayagala genda Nigeria okukola collabo ayina omuyimbi omuntu agenda okukola naye collabo ekyo kimu n'ebirala mukyotegeera mu maaso were tuvaayo ne mwami Calvin ne Mr. Sefbo nga tiimu Kawumbi twesalawo tumukole ki tumukwatireko ne tumubuuza how much money do you want nazitunyonyola ez'ebintu ebirala ne sente zigenda omutwala e Nigeria era sente zino tuzina tugenda zimuwa kuwala mu maaso ga kamera ffe kye tumusaba kiri kintu kimu atukolere music bwe twetaaga ng'eggwanga kale atukolere music omulungi bw'anaagenda mu maaso n'otukolera ebirungi tujja muteeka mu ssente kuba tulina akawumbi okusobola okuteeka mu Australia bwe kali tekaliiko bisibu tekaliiko abanja oba waliwo omuntu yenna nga muyimbi oba ng'oyinako gundi talenti yo yonna osobola kutuukirira Sefco oba Calvin Kayanja ne tukwatako ssente weeziri mukyalo ono ssente ze tugenda zimuwa wano ziri $8,000,000 tulina $. Tweyanze nnyo tweyanzege mukama wange era munzikirize mbategeeze nti nno okusinziira ku requests oba interests z'omuyimbi mu ngeri emu oba endala mwe muli okuba nti nakwasaganyayo mu probably collaboration emu oba endala okupushinga career yo to the next level. So mu mbeera efaananako bwetyo tiimu Kawumbi Rahma Pink bwe yagituukirira oba bwe baamutuukirira yabasaba bamuyambeko musically okulaba nga bamufandinga when it comes to finances. Era bwe twogera ku tiimu Kawumbi ndowooza omu ku bali bamemba omugenzi Katolwama I would say yakulembezanga nnyo ekigambo ssente era ndowooza mukadde nga kano munzikirize tukangemu tulabiko tetwala kukkiriza kuba ng'oyogera ku Kawumbi nga tetulaba. I want to add up something, guys. I am working with these people, Team Kawumbi. They are family to me. We are working, and if you want to work with us, we are going to call enough. Doors are open. If you want to book me, if you want to do anything concerning me as the artist, my numbers are there for bookings on Instagram. If you're a manager and you want to work with us, because he needs a day. Timu Kawumbi. You just call away if you feel like you're professional and you want to join us and work with us. The doors are open if you want to manage. If you're capable of managing me or you're not. If you are, then we can still work with you. Kale, tuyanza nnyo tweyanzege. So, sente zino ziri $10,000. Kanzibale abamawulire bano. $2,200 zisukamu mu 1,000. So, kati bino tobiteeka mutofaayo. Agenda zimuwa, let's confirm first. Bino buli kimu kiri ku script. Kale, so mu mbeera efaananako bwetyo we need to confirm this is real money. Segera on behalf era mu mbeera efaananako bwetyo tugenda ziwa. Kale, kino kiba 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2,000 mu 1,000 eza $. So far ze tusazeewo tiimu Kawumbi nga bwayogedde ze basazeewo okuba nga bawa Rahma Pink okutandikirako. Zino nno ntandikwa butandisi mbadde nsaba ozimukwasa mbadde nkonfaminga then osobola wadde zimukwasa. So sente zino tuziwa Pink okuva mu tiimu Kawumbi okumuyambako ku lugendo lwe. So tetuli ba manager. Zigenda mu lugendo lwagendamu Nigeria ku mirimu gya collabo nga bw'ajjo bannyonnyola. Tetuli ba manager ba Pink, ffe tuli kibiina ekiteeka Akawumbi ku buli talent. Nga bwe tubannyonnyodde nti n'omuyimbi ali eyo oba oyo gwe tunaasanga era naye tujja kumuteekako ettaffaali. So ku lwa tiimu Kawumbi njagala kwandinga ssente zino ziri $10,000
2,000 mu 1,500 eri omuyimbi Pink. Kaichuleta basoma kale tweyanza nnyo tweyanze kale. I would like to thank Team Kaumbi. Mbebaza nnyo to put something on my music journey because when I called out to them, nembagamba kye nali njagala ng'omuyimbi, nembagamba aji yange gye nalina nti mpulira njagala nnyongereko ku career yange bwenti ne bwenti. Tebagamba nti ata akiri too expensive oba ki oba ki. They were like, kale tuweemu ennaku sente tujja zikwa era mukulu Frank so grateful that at least you're there to help on my career and put something, a contribution on it. I don't take it for granted. So napo kyetusaba nga TikToker oba bana Uganda kusaba tuwe music amalayo kyetuchoka kyetwagala sente weziri oba tu kyetwagala okugamba toddamu okukolera video Uganda yonna yolimba olugendo ofuluma nga lupya noonya ensi gy'oyagala tugenda kubanga sente ngenda okolereyo video tujja zifandinga naye nga tukoledde video Uganda offer naye bagyongeddeko kale tweyanza nnyo tweyanzega so mumbeere ndowooza bwe tukwata ku Pink tuba tusitudde music industry ya Uganda ekintu ng'eggwanga bwe kifuna n'abavubuka abasigadde ffe tuliwo okulaba nti bwe tuyamba music career music industry n'abalala bonna abagiryamu bafunamu. Oyinza okwekanga tutegeka bivulu abakamera abaki abaperforminga n'abakola emirimu emirala byonna under music industry tuba tubayambye nga mu Uganda. Sente tuzijjawa tuli bavubuka bato abakola business ez'enjawulo mu Uganda. So essaawa eno tuli mu kya promotinga muyimbi bwe tunayita amawulire ku kyokulanga businesses zaffe ndowooza nagwo gujja Makona. These are less than 10 million. I do believe now is enough account. Yeah, it's okay. No, it's okay. Buze chokubiri. Chili fine. Simon yaba. tasobola kugula emotoka esimu n'agimugabira twambaye mwemufuniramuwa okuyamba omuntu ng'ali under another management. Mine is about music. yajjaga emirimu gye tukola tulangira emirimu gye tukola ate nze pulezidenti w'aba tiktoka n'akaaba abantu bangi bakuze n'emmotoka n'agula ennyumba n'agigabira omuntu so bwe yajjanga okujja mu kibiina kyaffe yajjanga tiktoka teyajjanga muyimbi n'atikabirira nali n'omubuuza kyayagala twakola Property is different. Mine is the music. Obo mwate motoka o nyumba. Makona soko malechi. Mulala abuzeemu. Makona biwedde ebyo. Mulala soko abuzeemu nja kimu. Okay, amanya bagata abe mu Kasa. Abaana ba tiktokers omusaba bali famous banja basitwakolinga ne music natuka ebandyagadde kutuuka why of all musicians olonzeeyo Pink Bitere chakala, siko bitere kuze chakala. Ati okulage tukola oba omuntu ogabira omuntu wamusange mu Uganda ku kitaba wafa ngoli tugamba kitege gaffe tiimu yaffe tugamba yes.
Oya, kwata emabega mukama wange. Omubiri ogukoze naye nakukwata abaana b'amawulire temusanga. Sebo owekitiibwa badde nsaba tugende maaso kuba tetulina, we have no time. Kinawe tugenda kuwa sente. Nakyo mugenda kitubuuza. Sebo, olina sente mekozi imbere omwami we. Fwe kasita ojja n'otutuukirira tukuwa sente zaffe okutali omusango. Tukola zite buli bwe tutatuulako. Ne alien fin wa muwa. But boss, Uncle, boss, lindamu katono. Sebo, Franka. sebo. Franka ne alien skin Ekibuuzo, ne alien skin wa muwa. ekibuuzo omwana kyabuuzizza kibadde nti batikitoka bangi abali mu kustruglinga mu music lwaki mulonzeeyo Pink wabula tebagambye nti wuliriza emmaleyo Alien skin bwe yali ategese show. Banaye mupulirize. Alien skin bwe yali ategese show. Gafu batiimu kawungu. Fa abasooka okuvaayo ne tugula ticket eziteko ezamala almost 10 million. Naawe obanga oli awo okola bulungi amawulireko waliwo akabala akabeera akaba olugambo. Emanyi kutika akaba olugambo olulungi. Era nako wena akasina yamuwa 10 million. Naawe olobanga oli eyo n'ebintu ebisanyusa abantu. Tuli willing okuwa ssente z'oyagala ate obutali mu ate n'abalala batu. Yes, ate n'abalala. Yes.